era mugaya abantu bandabira mu birala guntadde mu birala ono yabireese ze mbadde nzize wali kabusimba piida tufulumye abamu mu busiraamu abalala tubalekemu ensonga eggwe naye seeka atutte mu zaka y'abasiraamu ate oluusi abantu batuula mu mizikiti nga si basiraamu ala kulli haali zaka sheekhe gye bagambye okusomesa walayika waliwo obwetaavu bwayo zaka mu lulimi owarabu kyeki mu lulimi owarabu zaka kyeki mu lulimi owarabu zaka kitegeeza annamaau wa ziyadatu ekintu okukula n'okubeera nga kyeyongerako kibayita zaka mu lulimi owarabu era zaka mu shariya ate olwo lubadde lulimi luwarabu okukula n'okweyongera ku kyekintu kibayita zaka wa amma mu fiqihi mu shariya zaka bagamba nasibu muqaddaru guba mutemwa nga mugereke shar'an nga Allah yagugereka yusrafu min mali muayyan nga gujjibwa mu maali emanyikiddwa si buli maali kyerimu zaka wabula waliwo maali eri muayyan evaamu zaka tujja giraba litwaifatin makhsusa ng'era eweebwa abantu ab'enjawulo oyinza okuba nga tofunanga zaka oyinza okuba lwaki togifuna nga tolimu abo abateeka ogiweebwa nolwekyo zaka bagamba nasibu muqaddaru guba mutemwa nga mugereke Allah yagugereka oba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shar'an ngengereka ya busiraamu yusrafu min mali muayyan ngejjibwa mu maali eyeyawudde ey'enjawulo emanyikiddwa nti yeeno litwaifatin makhsusa nga tulina abantu betugenda ogiwa zaka Allah era yabalambika abagiwa hukumuha zaka eramulwetya hukumuha ekyokubiri zaka eramulwetya ahadu arkanu lislam wa mabaniha al-uzma zaka yemu ku mpagi z'obusiraamu ttaano era emizimbo wa mabanihi al-uzma emizimbo gy'obusiraamu eminene kwe buyimiridde wa ahammu mabanihi ba'da salat era gwe muzimbo gukyasinze okubeera omukulu oluvannyuma lw'esswala faman jahada wujubaha omuntu bw'ageza n'awakanya zaka nteriiyo mimman aasha baina almuslimina singa abeera awangaalira mu bantu abasiraamu nga we tuli wano mu mizikiti asoma fahuwa kafirun aba avudde mu isiraamu kwekulamula kwa zaka zaka emu ku mpagi z'obusiraamu era gwe gumu ku muzimbo minene oluvannyuma lwa shahadataini n'essala omuntu aba awangaalira mu basiraamu n'agamba zaka teriiyo aba akaafuwadde aba aviriddemu ddala mu busiraamu wahiya wajibatun bilkitaabi wassunna wal ijma ezaka ndaalike okuva mu Qur'an ne mu hadisi za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'ebigambo by'abamanyi mu Qur'an Allah yaga nti wa atu zakata muwe zaka awalaga nti khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum jamu mali ya fi'l amr khudh min amwalihim kiraga bwateeka waayo jamu mpaka mu maali yaabwe saddaaka emigaso Allah subhanahu wa ta'ala n'agyogera obujulizi mu hadisi omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaga nti buniya al-islaamu ala khams obusiraamu bwazimbibwa ku mpagi ttaano shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah okukkiriza Allah n'omubaka wa iqaami salati n'okuyimirizaawo essala wa itai zakat n'okutoola ezaka wa sawmi ramadana wa hajji albayti liman istata ilayhi sabila zempagi ttaano swala shahadataini swala zaka kusiiba na kukola hijja ekikulaga obukulu bwa zaka omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuma Muadh eyaman n'amugamba nti innaka taati qawman min ahli alkitab ogenda mu kibiina ky'abannannyini kitabu fad'uuhum ila shahadati an la ilaha illa Allah kyogosooka bakoolerako bagambe basiramuke wa anni rasulullah bakize nange ndi mbaka wa Allah fa inhum atwa'u lidhalik ekyo banaaba bakugondedde ne bakkiriza obusiraamu fa'alimu anna Allah farada alayhim
khamsa salawat Allah yabalalika essola 5 fi kulli yawmin wa layla ekiro n'emisana fa inhum atwa'u lidhalika banaabanga ekyo bakitadde mu nkola fa'alimu anna Allah aftarada alayhim as-sadaqa Allah abalaliseeko zaka tuqadu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim ngejjibwa mu bagagga neweebwa abaavu. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'amuwa amagezi ng'ajjayo zaka naga fa inhum atwa'u lidhalika banaaba ekyo bakikkiriza fa iyyaka wa karayima amwalihim tobajjaako ente zaabwe embuzi zaabwe kwe basibidde olukoba amakulu ez'ebbeeyi obajjako ezigwanidde tojjaako olujalaba mu kiraalo nga yesinga okubeera kwasibidde olukoba. Ekikulaga nti zaka eno nkulu nnyo. Abubakari Siddiq radiyallahu anhu lamma tuwuffiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam omubaka bwe yamala okufa wakana abubakari naaba nga yakutte obukulembeze wakafara man kafara min alarabi waliwo abaali bakasiramuka bapya ne bavaamu mu busiraamu ne bagamba nti ffe tugenda kusigala nga tuli basiraamu ne bavaamu ne bagenda ne musailamatu alkadhaabu yali yeyise nabbi ne bava mu busiraamu. Wakadhalika mulimu abaagamba ffe tugenda kuwa zaka groups 2 abamu baagamba tetugenda kuba basiraamu bingi ti nabbi afudde obusiraamu tubukomezera wano. Abookubiri ne bagamba nti affe tugenda kusigala nga tuli basiraamu naye tetugenda kuwa zaka. Kati Umaru Abubakar radiyallahu anhu n'agamba la uqatilanna ngenda kulwanyisa man farraqa baina as-salati waz-zaka omuntu anayawula wakati w'ebintu ebibiri okusaala ne zaka. N'agamba nti fa inna az-zakata haqqu al-mal kubanga eno zaka emaali yennyini erina hakki gye yeebanja eyo hakki mutemwa gwa maali nga bwolaba omwana we akubanja okumwambaza akubanja okumuliisa ne zaka erina omutemwa gwayo emaali yeebanja okubeera nga evaamu zaka. Naga nti fa zakat haqqul maal zaka mutemwa gwa maali yennyini. Umar radiyallahu anhu naddamu n'akola itiraadu ala Umar naddamu akola itiraadu ala Abi Bakari naddamu n'agamba kaifa tuqatilu nnasa Abubakari ogenda kulwanyisa otya abantu wakad qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nga nabbi yagamba umirtu an uqatila nnasa nalagirwa okulwanyisa abantu hatta yaqulu la ilaha illa Allah okutuusa lwe banaatula shahada ne basilamu. Faman qalaha omuntu bw'aba yayogera ekigambo ekyo faqad asama minni maaluhu wa nafsahu emaali ye tekwatibwako era talwanyisibwa tattibwa illa bihaqqihi okuggyako ng'akoze ekimusisa oba ekitwazisa emaali ye wa hisaabuhu ala Allah era okubalibwa kw'omuddu oyo okusigala wa Allah. Ate Umaru agamba Abubakar gogenda kubalwanyisa otya abasiraamu abakyalina shahada. Umaru agamba Abubakar onoolwanyisa abasiraamu abalina shahada. Abubakar kyavaamu ddamu n'amugamba wallahi ndayira Allah law mana'uni iqaala oli ne bwananyima bummi iqaala muguwa abala bagamba akabuzi akato ne oli ne bwanalekayo muguwa buguwa kanu yuaddunaha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam naye nga ku mulembe gwa nabbi yaleeta embuzi n'agireeteramu omuguwa ku mulembe gwange nendaba ng'aleese embuzi njereere nga temuli muguwa laqataltuhum ala mania ngenda kumulwanyisa lwaki aleseyo omuguwa. Kati naye wotunira omuguwa gwogera ki ku mbuzi? Oli embuzi 6 zalina okuwa zaka azireese naye Abubakar yagamba kasita n'aziraba nga teziriimu miguwa naye nga ku mulembe gwa nabbi gyalingamu emiguwa agenda kukubwa kibooko addeyo aleke emiguwa. Bwe yayogera ekyo qala Umar kyeyagamba nti fa wallahi ndayira Allah ma huwa illa an qad sharaha Allahu sadra Abi Bakari fa araftu annahu alhaq. Yagamba nti wallahi nagenda okulaba nga Allah yanjuluzza ekifuba kya Abubakari ng'agenda kubalwanyisa nenkakasa nti ali ku mazima. Ekyo kikulaga obukulu bwa zaka. Yagamba yali agenda kubalwanyisa eyo kiba kyetagisa kibooko ziveeyo
just olw'akantu akatono. Ekyo kikulaga obukulu bwa zaka. Era kyova olaba waliwo sahabi yajja eri Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku bukulu bwa zaka, n'amugamba ya Rasulullah, njigirizaayo obusiraamu obutonotono. Nabbi n'amugamba shahada, n'amugamba ekyokubiri kusaala, n'amugamba ekyokusatu kutoola zaka, n'amugamba ya Rasulullah tonyongera obumala, tonyongera Nabbi njagala butonotono. N'afuluma n'atambula n'agenda. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugobereza amaaso waati. Bwe n'agamba basahaba, man asarrahu an yanzura ila rajuli min ahli aljanna falyanzur ila hadha rajul. N'agamba awulira, n'agamba basahaba bange awulira nga kimusanyusa okulaba ku muntu w'omujjana atunuulire omusajja. Nabbi n'amukakasako ezijjana, Kasaya kakasa nti ajja kuwa zaka. Kuba yagamba ng'ava wali Nabbi, Kasaya mugambe binagwa nti wallahi ya Rasulullah la azidu ala dhalika wala anqus. Ebyo sigenda kendeeza ate sigenda kwongerako by'oŋŋambye. N'atambula. Nabbi Muhammad riwaya ndaga nti aflaha qad aflaha in sadaqa. Oyo amaze okwesiima bw'aba ayogedde mazima. Nabbi mbe yamukasiraako ejjana mwalimu okubeera nti agenda kusaala n'okuwa ezzaka. Qala Ibn Qudama, Imam Ibn Qudama obujulizi mu hadisi wa amma fil ijma. Ibn Qudama yaga nti wa ajma al muslimuna, abasiraamu bonna beegatta bimaana abamanyi fi jamil aswari mu mirembe gyonna ala wujubiha nti ezzaka yatteeka. Wattafaqat as-sahabatu, basahaba bonna ne beegatta ala qitaali maaniha, omuntu aba tagiwadde bamulwanyisa. Basahaba ekyo bakyegattako ku mulembe gwa Abubakari ne Siddiq. Emigaso gya zaka gino mugiwandiika. Emigaso gya zaka, fawaidu zaka. Emigaso gya zaka mingi. Wano ninawo 17 ambabuulireko eginaasoboka. Emigaso gya zaka. Ekisooka, zaka eyina emigaso alfardiya wal ijtimaiya, egimu nga gidda eri ssekinnoomu omuntu agiwa, ate waliwo emigaso nga gidda eri society mwe tuwangaalira. Omugaso ogusooka alfaidatu lula itmaamu islaami labdi wa ikmaalihi liannaha ahadu arkaani lislaami faidha kaama bihi linsaanu tamma islaamuhu wa kamula. Ekisooka omuntu bwagiwa obusiraamu bwe buba bujjudde. Gwe mugaso ogusooka. Omuntu wawa zaka obusiraamu bwe buba bujjudde. Lwaki tugamba nti buba bujjudde? Kubanga emu ku mpagi z'obusiraamu. Omuntu bwagiwa obusiraamu bwe buba bujjudde. Omugaso ogwokubiri annaha dalilun ala sidiki imaani almuzakki wa dhalika anna almaala mahbubu linnufuusi walmahbubu la yubdhalu illa ibtighaa mahbubi mithlihi aw akthar. Abamanyi bagamba ekyokubiri Sheikh Ibn Uthaymeen kye yawa mu migaso egya zaka, bagamba zaka kabonero akalaga nti obukkiriza bw'oyo omusajja bwa mazima. Ala sidiki imaani lmuzakki, awadde zaka, okuwa zaka kabonero akalaga nti imaani ya mazima. Kubanga lwa abantu abalina imaani naye nga si ya ddala. Era oli agamba imaani yange si ya ddala. Yasoboka imaani yange si ya ddala. Naawe osobola okumulamu na imaani y'omusajja naye si ya ddala. Nga si ya ddala. Nga si ya ddala. Okyama Nasir, omanyi omusajja ayinza nti imaani yange si ya ddala. Naye imaani yange sigyekakasa, omanyi imaani yange olwali tejjudde bulungi. Kati ebimu olw'okuba imaani eri mu mutima tosobola gimanya, naye tusobola okunoonyayo okwo ku bubonero kwe tusobola okutegeera nti omusajja olabika alina imaani. Era olaba abasajja Abawarabu bannamalungu baava mu byalo. Olwava mu byalo ne bajja wali Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olwasiramuka bo ne beekasukayo mu bukkiriza nga balowooza mu bintu byangu nnyo. Qalat al arabu amanna, abannamalungu bagamba Nabbi ffe tulina imaani, tuli bakkiriza. Qul lam tu'minu, Allah please, temunnaba na imaani, temunnaba bakkiriza, walakin qulu aslamna, mugambe tukoze eki? Tusiramuse. Walamma yadkhulu al-imaanu fi qulubikum, obukkiriza tebunnatebeekera mu mitima. Nekitegeeza nti hunaka farqu baina al-islaam wal iman.
waliwo enjawulo wakati w'obusiraamu n'obukkiriza. Al insanu kad yaddai al iman walaysa min al imani fi shay. Omuntu asobola okugaa nti mukkiriza naye obukkiriza atabukombanga nako. Era kyobalaba amadaala g'eddiini, eddiini yaffe y'obusiraamu erina amadaala asatu. Amadaala aga, eddaala erisooka Sheikh Ibn Taymiya yayita daaira, saako gusaako ogunene, daa'iratul muslimiina oba darajatul islam, eddaala ly'obusiraamu yerisooka. Buli yatola la ilaha illa Allah musiraamu ali mu gusaako ogwo ogunene. Abantu bangi abagulimu abaalinya eddaala erisooka. Kati ate eryo eddaala bwe tulivaako waliwo eddaala eriddako, darajatul iman, eddaala ly'obukkiriza oba daa'iratu al-iman oba daa'iratul mu'miniina, essaaka ey'abakkiriza eyo eri munda ya buli ogunene. Abasiraamu bangi nnyo kitegeeza abakkiriza batono. Oba okitegedde? Kubanga ssaako y'abakkiriza ntono eri munda yali ly'essaaka eddene lirimu abasiraamu. Era Allah tabaraka wa taala mweyo agenda okusoma, Allah yayawula nti waliwo enjawulo wakati w'abakkiriza n'abaki. Ni Nabbi sallallahu alayhi wa sallam lumu yayawula nti waliwo enjawulo wakati w'abasiraamu n'abakkiriza. Lumu yagaba ebintu, Fadlu kyava amugamba oba Abbas n'amugamba ya Rasulallah lima lam tu'ti hadha fa innahu mu'min fa inni araahu rajulan mu'mina. Nabbi lwaki omusajja tomuwa? Nga nze ndaba musajja mukkiriza. Nabbi n'amugamba awo muslim owange oba musiraamu. Olaba Nabbi bwamwawulira. Naddamu n'ogwokubiri Nabbi n'amugamba awo muslim. Ogwokusatu Nabbi n'amugamba akitaalu owaye tuli mu lutalo, awo muslim oba musiraamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam era yagaba ebintu omusajja bwe teyamuwa. Ensonga etamuweesa yali ndala, teyalina kakwati na bukkiriza na butali bukkiriza. Wabula Nabbi yali asomesa ono nti lekeraawo okusiŋŋaana buli gw'osiŋŋaana ng'ogamba wange omukkiriza. Nedda se muyite muki ye tazikiya entono gy'oba omuwa, naye tazikiya y'obukkiriza tomala gagiwa buli gw'osanze mukkiriza la. Era olaba ne Abdullah bin Mas'ud yagamba Nabbi Allah tabaraka wa taala ebbanga lye twamala e Makka lam yukhatibna bil iman, teyatuyitako bakkiriza ya ayyuha nnas. Olaba naye bwe baamala okuyingira e Madiina obukkiriza ne butebenkera n'atandika ga ya ayyuha alladhina amanu, abange mu abaki. Kitegeeza obukkiriza bamala kukenenula ne bakukenenulira ddala ne bakukamula ne balaba nga ovuddemu olugaligali abalongolongo bagaya tikati atandise bamala kukamulira ddala nga toli mu lwezayeza genda onabe ku lweza gendako ku bijja ofune ebbala bakukamulira ddala notosigalamu kwewunzawunzamu ngenda kusimanyi kufukamirira gla. Tolina kuba na balongo, tolina kuba na irizi, tolina kuba na kati, tolina kuba ng'oziza ow'emmamba simu. Oli wano mu muzikiti ogaa nti ow'emmamba tomuwasa. Oli wano mu muzikiti ogamba nti emmamba togirya, tolya butiko, tolya kkobe, tolya nsenene, tolya mutima nga weesiimye. Kati wano okolawo oti kuba kitononya gy'olina okuba, kubanga ebyo bibeera mbiggwa ebyabasamize ebyo biri. Ubwo Allah agamba ya ayyuha alladhina amanu kulu min tayyibati ma Allah yakola ya ayyuha alladhina amanu, abange mu abakkiriza kulu min tayyibati ma razaqnakum, mulye mu birungi bye nabagabira. Allah yagamba emmamba girye, omusajja yagabunga n'agamba togirya, gwe naawe n'osiibwala n'ogira n'ebyagabunga. Allah yagitonda yagamba lya, gabunga atagitonda agamba tokola ki? Kyokugamba oli soba bayitogera mu ddwaliro ne bakkebera. Omuntu guyinza okuba gulimu ekikyamu. Wallahi Allah atonda endiga agamba lya, emmamba ekkobe obutiko agamba lya, gw'ogamba tolya. Allahu akbar. Ate mubeere bagezi, mubeere nga ab'ente bakujjukujju, kubanga baamala okumanya nti buli mukolo okubeerako akanyama ng'ani gwonoonye n'olemesa okulya ennyama. Era bo bagamba ffe tweddira kikere nte ya lubombo simanyi eteriiko mukira ng'oleeta ennyama balya buli gwe ng'onoogibalesa otya? Baka nti nedda ffe si gye tweddira kikere, tweddira eteriiko mukira. Bo bagezi naye kati gw'oli awo bosa osiŋŋaana endiga n'otolya.
gwe genda wali endiga bagisale bagijule bagifumbe otandike okuja mukama wammwe luwemwa bwanajja ng'omugamba ebintu bibiri ekisooka eno sirya ndiga ndya nnyama kyokyokusooka omugamba ekyokubiri omugambe nze sirya ndigayo nze ndya ndiga ya Allah eya Allah yatugamba ogirya kati eyiyo sigirya giraba gwe omukulu w'ekitamugayo gwo nze sirya mamba yammwe eyammwe nagiviirako ddala sijja kulya mamba yammwe muziro naye ya Allah eya Allah mwogenda mu Luganda ya Allah yaŋŋamba ngirye ya Allah bani Allah yaganako kulya mamba nze ndya ya Allah eyagamba gasirya kubanga Allah tabaraka wa ta'ala yatuga nti aruni madha khalaqu min al-ard qul ara'aytum ma tad'una min duni llah mulabaawo be mukkiririzaamu abakulu b'ebika ababagana okulya emiziro aruni madha khalaqu min al-ard mundage mu nsi batonda ki ekibuzo kya Allah mundage batonda ki kubanga bwatonda aba ina sse ku kyatonze aruni madha khalaqu min al-ard am lahum shirkun fi samawati oba kale basheyalinga ne Allah mu ggulu ng'atonda ayinza okuba emmamba yonna ayitagisobola naletayo akataffaali Allah nange ndeeseyo kale akataffaali kenja okusinziirako ŋŋaane bazzukulu bange ogirya ituni bikitaabi min qabli hatha aw atharati min ilmi in kuntum sadikin era abasiraamu kino kyo kati kyogere ozanyiranga mu bintu ebirala naye tuzanyiranga mu nzikiriza ozanyiranga mu bintu ebirala naye tuzanyira mu nzikiriza kubanga eyo imma muliro oba jjana tewali kirala muliro oba jjana era wano bwe tutandika okufulumya ab'emiziro muno omuzigo tuyinza osigazaamu abantu 20 nga badduse nga balina enzikiriza itikaadi y'emiziro hakikata era bano baganda bange ababeera ku byuma bano balina bwebakwata nga muzikiti wali nga anyisomesa nembagamba nsaba Allah tabaraka wa taala awe omusajja omukyayina kashirikimita nga mpima omuntu okatunulamu mutunuzi bwoti netumanya oli mushiriku oba toliimu bwe tuggalawo guno omuzikiti nentuulaawo muyinza ositulamu muno nga buli omu asindikayo munne kati sekuwa ekirevu yaba agenda lwaki musindikayo nze zekatunasiro yaba agenda lwaki omwazinyo asookeyo ng'abantu bonna badde eri mu kasonda nentandika nabbegayira bwegayi bajjama muyiteewo mugende eka muyiteewo temugende gundi agendeyo wokatunule mutunuzi bwoti kasaka tititi gayo wali tititi shirikimita golooza bano basigalawo wano yinza osigazamu abantu 18 ng'abalala bonna bekwesa eri nendeeta ebisajja bye byakibooko ebyawaddere bakimutuula mizikiti netufuna ebbugumu netuteekako ebujjo mutumalira obudde temulina kubeera wano muli bamatayo abantu balina enzikiriza enfu wallahi ebirala mwali bizanyiddemu naye alituuka ewa Allah nga teyalina busiraamu butuufu ne bwe banaamuziika mwe baziika abasiraamu agenda tuuka ewa Allah nga teyali musiraamu ezimu ku nzikiriza ezikyasinze okuwonona abantu gy'emiziro eyo nvuddeyo eddaala eryokusatu mu madaala ag'eddiini erisooka ku ssaako gunene gw'abasiraamu kasaaka akalala akatono akalimu kabakkiriza munda waako waliyo kasaako akatiini sigambye akatono ngambye swega akatiini kubanga akatono kaba kakyali kanene muuko naye akatiini era abakalimu batiini si batono abatono baba bakyali banjinjiko naye kalimu batiini kekaluwa dairatul muhsinin Allah kasaako akabalongoosa darajatul ihsan yeddala erisembayo waggulu weewuunya ate ekyewuunyisa mu byonna bye tukola mu ddiini Allah atajetinga abo bokka basinga okutajetinga mu byonna bye tukola mu ddiini getunuulya nusuusu alqur'aniya wannabawiya zonna zisonga ku ebyo tabaraka alladhi biyadihi almulku wahuwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala atajitinga balongoosa agenda ayagala balongoosa
omanye okuyingira ejjana nga kuyimiridde kulongoosa okuyingira ejjana abantu bagenda tuuka mu muliro begombe law anna li qarratan fa akuna min almuslimin kale singa mbaddewo ne kacyansi nenzirayo ku nsi nembeera mubalongoosa tayagala kusaala swala nyingi wabula ayagala kulongoosa ne bwebeeki naye akomewagirongoosa kulongoosa dairatul muhsinina batono abali matini nususu zonna eziri mu Qur'ani olaba abayudaaya n'abanaswala bagamba waqalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan aw nasara bagamba teri agenda kuyingira jjana okujjako muyudaaya oba munaswala Allah n'abaddamu naga tilka amaniyuhum nga mweteekawo Allah naga nti kati Allah yena ayogera agenda okuyingira ejjana wulira Allah bwe yayogera agenda okuyingira ejjana bala man aslama wajhahu lillah alisiramuka ku lwa Allah kyekisooka obusiraamu bumala abada tebumala wa huwa muhsin nga musiraamu bwe muki mulongoosa bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alayhim wala hum yahzanun asal Allah yaj'alna min almuslimin idhan zaka mu migaso gyayo tugambye ogusooka ekola ki kabonero akalaga obusiraamu bw'omuntu bujjula mu kuwa zaka kabonero akalaga nti imaani y'ono omusajja yaki y'amazima lwaki wadhalika anna almaala mahbuba kubanga essente zaagalwa nnyo buli muntu akakulira wala omuwalimu asabye essente tugaziye omuzikiti nemugana okuleeta wadde emitwalo 5 naye wano wemba nataddewo omusirikale ku luggi oba nenzigalawo nendeta kashirikinita ng'ekikuwonya ssente nyinza obajjamu akakadde n'ekitundu entuga zino zibaddewa nga babadde nazo mubikondoolo omwo bazituddeko nga bazirina kati emaali abantu bajagala nnyo walmahbubu la yubdhalu illa ibtighaa mahbubi mithlah tosobola kuwaayo ssente zoyagala okujjako nga ne gwoziwo omwagala nnyo asobola abaga nti bw'omuntu bwawa zaka tutegeera nti imaani ye ya ddala kubanga omuntu agaana okuwa zaka olaba Allah tabaraka wataala yamuteekako ekitendo ky'abashiriku omuntu agaana okuwa zaka Allah yamuteekako ekitendo ky'abashiriku wawailun lilmushirikina alladhina la yu'tuuna zaka wahum bil akhirati hum kafirun okubonaabona okuzikirira kuli eri abo abashiriku bebaluwa abatawa zaka era enkomerero bagiwakanyiza ddala kati omuntu atawa zaka afuuka atya omushiriku afuuka omushiriku olw'ensonga eno mu ibadaati zetukola mulimu ibadatul mahabba ibada y'okwagala omuntu okwagala kwokusooka n'okusembayo kulina kuba ku Allah n'omubaka n'eddiini n'abakkiriza abasigadde n'abantu abali ku sunna si bannabbidaa munabbidaa omwagala kuza oba omwagaza kati omuntu bw'aba ne ssente n'agaana oziwaayo ibaada ey'okwagala agijje ku Allah n'agiteeka ku ki wa minan naasi man yattakhidhu min duni llahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah mu bantu waliwo abeeteerawo bye baagala nga biganzi nnyo gye bali nga babyagala ng'abakkiriza bwe baagala Allah ye ayagala ssente ayagala zirabako ayagala zituuma naye abakkiriza bo basinga kwagala Allah kati ono akola shiriki wa mahabba okwagala kwe yali agaddemu Allah akwagalamu ssente n'agaana zifulumya ng'alaba zimujijiira faida eyokusatu annaha tuzakki akhlaqa almuzakki fatukhrijuhu min zumrati albukhalai watudkhiluhu min zumrati alkurama liannahu awwada nafsahu ala albadli sawaan badala ilmi au badala mali au badala jahi
swara dhalika albadlu sajiyatan lahu wa tabiatan lahu. Omuntu bw'awa zaka emujja mu mize emibi n'emuyingiza mu mpisa ennungi. Omuze ogw'obukodo ng'omuze ogw'obukodo. Omuntu bw'awa zaka emujja mu muze ogw'obukodo n'emuteeka mu mpisa eyaki ebyawukana, ekuggyako omuze ogw'obukodo n'ekussaako empisa ey'obugabi. Omuntu bw'aba amanyidde okugaba obuntu obutonotono ne bw'afuna ekinene akigaba, naye omuntu alina ekitono nga tasobola kukigaba, oyo manya ne bw'alifuna ekinene tasobola kukola ki, kubanga esajiyatan lahu ye yakyemanyiza, ye mu mutima gwe temulimu bugabi, tasobola kugaba kinene oba kitono. Ekyokusatu oba ekyokuna, zimu ngenda zibuuka fawaid. Annaha min asbaabi dukhuli aljanna, okuwa zaka ze zimu ku nsonga eziyingiza omuntu mu jjana. Ku migaso gya zaka, okuwa zaka ze zimu ku nsonga eziyingiza omuntu mu jjana. Nabbi yagamba ng'ayogera ku jjana naga nti liman ataaba alkalaam, Allah jajjiwa omuntu ayogera ebigambo ebirungi, wa afsha salaama, n'asasanya n'essalaamu, wa at'ama at'aama, n'aliisa emmere y'ezaka, wa salla billayli wannaasu niyaam, n'asalako n'ekiro ng'abantu beebase. Z'ensonga nnya zimu ku nsonga z'abantu b'omu jjana: okwogera ebigambo ebirungi. Ennaku zino twewuunya bakutwaba khatibu ng'ali ku kituuti yayogera ebigambo ebiwummula, wallahi twewuunya nnyo. Nabbi sallama lam yakun fahishan wala mutafahisha. Nabbi tayogerako bigambo bya buwemu era yasabikanga ebigambo era tabiragiranga, naye twewuunya bakutwaba khatibu ng'alinga kojja atuwemula, ng'alinga senga asomesa ebyobufumbo, naye nga khatibu ali ku kituuti ng'okira okumukandulayo. Oli yazze ne sizaala we ne nnyazaala we n'abaana be ne basiŋŋana ekyokola kya imaamu nga kitudde ku mimbali ya mutume, kiwemula abasiraamu abo tubalaba ku social media bakwata ebintu abo bye batuleetera, n'ogamba ani yamuwagala ono teyayogiwala bulungi, lwaki oyogera ebigambo ebiwemula abantu abazze okusaala. Ethan Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ejjana yoyo yayogera ebigambo nga byabanga birungi. Ekyokubiri n'asasanya salaamu, ekyokusatu n'aliisa emmere, ekyokuna n'aba nga asaalako ekiro nga n'abantu beebase. Zaka migaso gyayo: annaha tamnau aljara'ima almaliya mithlu assariqaati wannahabu. Okuwa zaka kutangira ebikolobero ebimu ng'okubba n'okunyakula. Okuwa zaka kutangira ebikolobero ebimu ng'okubba n'okunyakula. Abaali badde babba oba abanyakula bwe baba bajjewa imaamu n'abawa essente n'abawa omulimu, okubba kukendeera mu kitundu, kubanga abaavu abalimu abaali badde babba bamanya nti ewa imaamu waliyo omugabo gwaffe. أنها تجعل المجتمع الإسلامي كأنه أسرة واحدة يضيف فيه القادر على العاجز والغني على المعسر. زكاة efuula society y'abasiraamu nga balinga abooluganda family emu, kubanga abagagga bakwatizaako abanaku, alemereddwa abalina obusobozi ne babeera nga bamukwatirako. Era abantu emmaali emmotoka yo basobola obutagikwatako nga abaavu be bagikuuma, emmotoka yaffe temugikwatako. Ente ezo baziyita nte zaabwe, ente zaffe, ekikumira kyaffe, kubanga bakumanyi ggwe obawa, ebibyo bifuuka byabwe. Ekisembayo ku migaso gya zaka mingi naye kansome gino emigaso ebiri gye mba nsembya nayo ku migaso. Annaha tuzakki lmaala, yani tunammi lmaala hissan wa maana. Zaka eyingiwaza emmaali y'omuntu mu makulu ne mu kugirabako. Osobola ogiraba nga eyingiwadde
kubanga ogwo mugaso Allah yagunassaako ye kennyini. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, jja mu maali yaabwe saddaaka etukuzibwe ate eyinjiwale. Teri awazzako kujja nga Allah amuyinjiwaliza. Anfiqu nunfiqu alayka, waayo naffe tukuwe. Wama akhlaftum min shay'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairu raziqin. Alaga nti wali kyoyinza kuwaayo kujjako nga Allah akikuddizaawo ate ye mugabi asinga abagabi. Allah akuwa emaali yo neyinjiwala hissa, kwe kubanga ogirabako obadde bukadde 10 ne bufuuka 2. Wa maana esobola okuyinjiwala mu makulu n'osigaza obukadde 2 naye ng'ebizibu ebyali badde bikutuukako ebitwala obukadde 5 ngaaga byonna agenza abikuggirako oba byokozeemu manaafi nga galabika. Tayib, zaka ekisembayo annaha tadfa'u maytata as-su', zaka eziiza omuntu n'atatuukibwako nfambi, emutangira obutatuukibwako nfambi. Tasobola kufiira mu ssaba wa zaka, tasobola kufiira mu bbaala, tasobola kufiira nga bamusala yirizi bamusiba, bamulagula nga musaba nayo ekyawa zaka, tasobola. Awamu n'ekyo annaha tukaffiru al-khataaya, saddaaka esangula ku muntu ebisobyo. Nabbi yagaa nti as-sadaqatu, saddaaka tutfi'u al-khati'a kama yutfi'u al-maa'u an-naara, ezikiza ebisobyo nga amazzi bwe gazikiza omuliro, amazzi bwe gazikiza omuliro. Tayib, maali ki eweebwamu zaka? Ezo gibadde emigaso gya zaka, nasoose taarifu ya zaka ne mbabula emigaso gya zaka. Kati maali ki eweebwamu zaka? Emaali eweebwamu zaka yeeno al-athmaanu, yani al-dhahabu wal-fiddatu wama yaqumu maqamahuma. Kati kaŋŋambe essente enkalu, essente enkalu zimala kuwera mmeka tulyoke tuweemu zaka? Bali we mbadde nsegesa ku ledio twala mukyogero. Abamanyi balina enjawukana ku niswabu. Bw'oba oyagala kuweera mu gold olina kumala kuweza grams 85. 85 zirimu sente mmeka za Uganda? Millions 16 n'emitwalo egigwamu. Tegeeza bw'oba olina millions 16 mu capital wo ne ziyitako omwaka owaamu omulundi ogwo, owaamu nno busente bumeka butono, mitwalo gibanga 41, kubanga ojja mu 2.5 giba mitwalo nga 41 mu millions 16, ate ozifulumyamu mulundi ogwo gokka. Mbamanyi mulimu ababalira ku dhahab, ku fidda ye silver nga Saudi Arabia n'ensi endala nyingi zibalya ku silver. Waliwo ababalira ku gold nga Imarat al-Arabia al-Muttahida. Waliwo ababalira ku niswabu, sente z'otandikirako okuwa zaka nti oweza mmeka. Ababalira ku gold olina kumala kuweza 16 millions. Ababalira ku silver olina kubanga olina silver yenkana grams 595. 595 mulimu sente mmeka za Uganda? Mulimu millioni 1.37. 1.37. Kati gwe owaamu mmeka? Oba owaamu emitwalo 5.14 zokka. Butini muntu asobola zigabaawo n'agaba ate nyingi ku mwaka. Na mathala oli asobola okusuubula engoye za mitwalo 8 n'afuna amagoba ga mitwalo 2 nakati akampeeyo 5 nsanyuse nnyo, n'olulala n'asuubula n'afuna 3 akampeeyo 6, naye ng'ate zaka yali badde awa emitwalo 5.14 omwaka mulamba taddamu kuwa. Sente zetugaba zetusaddaaka mu bintu ebirala osiŋŋaana nga nnyingi nnyo, n'ate zaka omuntu nemulema okuwa. N'olwekyo zakaatul maali, ebitabo gyebiri ebinyonyola niswabu yalitandikidde ku mmeka, enjawukana weeriwa mu bamanyi. Naye Supreme Council yaffe ye Uganda yasalawo nti Uganda tubalira ku silver, naye oli bw'aba anywezezaawo kya gold alina obujulizi. Era amasala tulina gurupu gye tuliko ey'abawalimu
nga tugezaako okulaba kiki ekyalibadde ekituufu kye tuba tutambulirako ne Sheikh Nuhu Abu Najiba yabadde aŋŋamba nti njogereko ku dhahabu n'okulaga nti oba sifatul ghina abalina dhahabu bye baba bagiwezezza naye ne mugamba nti ekikulu ebigambo byonna weebiri mu kitabo kizibu okubijjawo byombi weebiri ekiyinza otutawulula lajina kati nga bwolaba mamulaka lajina ye yaawe yakikutula bwolaba Dubai lajina yaawe yakikutula nti fe tuli ba gold kati lajina ey'ensi mw'oba oli yeeba ennungi okubasalirawo oba jamuiya tife tutambule ku siliva basi ate ne bwoba oweredde mu siliva bwowa butono obeera kale ngwawadde ziri ennyingi mutajazze angoziwa mu bitundutundu kuba bwogenda okubala ogenda okulaba alina myezi 16 zawadde olumu gwe wojja owampolampola zibanga ezizogwa bagaa nti kale gwesasula mu kitundutundu era bw'ogatta emirundi 8 oba 9 okola ssente z'oli zaawa 41 n'olwekyo nze nzikiriza abantu okubalira neswabu yaabwe ku silva wahuwa arfaqu lilfuqarai wa almasakin kyekiri arfaq wakadhalika ahadhu lilfuqarai walmasakin webasinga okufuniramu kubanga abawa babeera bangi nnyo n'abagifuna tuba tujja kusobola okubawa akawerako twayibu ekyo kyekisooka sente bwe batyo baziwaamu ekiddako mubyebawa mu zaka ente bwoweza ente 40 owaamu ente emu omuntu oba olina ente 30 owaamu ente emu ekyokubiri ekiweebwa mu zaka ekyokusatu embuzi bwoweza embuzi 40 eziyitako omwaka owaamu embuzi emu olwoba otandise okuwa zaka ow'embuzi ekirala ekiweebwa mu zaka ma yustakhraj au ma yakhruju min al-ard min az-zuru' wala aqsudu ar-rikaz ebirime kasokungula ebirime ne biweza kilo 650 abala bagamba 750 650 no 610 ziyitawe wamu 650 kasaziwera kilo 650 610 ewaseeka nawo wa ono yazaagala manguze mba nkulindalinda mu kale katono naye ono yaba akusikambulamuko katono kale naye era omuwa kati kasowe okungula kilo 650 nga tukusaba wa atu haqqahu yawma haswadi ate weewuunye weebirime newankubadde nabadde mbalamu subhanallah kasoli wabeedde ku 1200 ng'agiba emitwalo emeka balamu gwalina kajeeto labe 1200 times 650 olabe mulimu meka kajeeto zamwe tezikola mitwalo 7 meka 7 meka mitwalo 7 kati owe7 bwe tuba tumuwa zaka kakati gwe seeka lwaki oŋŋaana okujja kuwa emiliyoni 37 oli atunze kasooli we alimu emitwalo 7 meka tumugamba tuwe kati ono alina akakadde kamu emitwalo 37 seeka agamba mba mwanguyiza mba si mwanguyiza zaka babagambe bantu bawanike emikono olabe betunaawa bajjana tojja bamalawo kati ekizibu gwe kyoyina sifatul ghina ogibala urufu ate fe sifatul ghina tugibala shar'a nti nabbi ma atlaqa alayhi sifatal ghina huwa alladhi yamliku nisab awezeza nisab nabbi gwagamba nti oyo mugagga si mugagga urufa nti ekundi alina oyo mugagga wabula shar'an zerumu nali Saudi Arabia nga nina mu nsawo yange liyale 9 ne babuuza mufti yali ku TV ku radio ne bamubuuza liyale 9 mulimu zaka n'agamba mulimu liyale 22.20 something naye ng'olwenda lwennina gy'emitwalo 9 egya Uganda kati olaba eri mu nsi ey'abagagga babifeekera babijodolo bambala nti ndi mugagga banninda bulinzi kuyitako mwaka bansabe zaka yaabwe kati ate butya bwe mba nina emiliyoni 1.3 mu ensi eno ey'abanaku kigenda zimba bifeekera shar'a
oba kitegedeze Nasri emitwalo 9 ndi Saudi Arabia mu nsi y'ababinojjo bagamba gwoli mugagga si bugagga urfan wabula shar'an kubanga nisaabu njiina kikimpisa omugagga naye urfa si mugagga asula kati shenga bwembanzi irawa ne Uganda abavubuka bagamba na kujoga n'okujoga mbanjoga ukiraba mbanjoga kubanga mbanzi nina sente nnyingi nyezo kati mbali n'okuwayo zaka ekirala embuzi nzimaze embuzi n'endiga kasoweza 40 owamu zaka ente kasoweza 30 owamu ente emu engamiya bw'obeera n'engamiya 25 owamu engamiya emu naye bw'oba tunaweza ezo ng'olina engamiya 5 owambuzi ago masala agamu ku masala agava ku asulu yaago nowe ekintu nga walayisa min jinsihi nga tekiri mu jinsi yakyo bw'oba olina engamiya 5 ow'embuzi emu bwoweza engamiya 25 olwo niswabu y'engamiya eba ejjudde ng'otandika owa engamiya emu aba awadde kinaakuuma emmaali ye zakaye taibu ebyo biteka kuba min bahimati lanami mu bisolo ebirundibwa ebyawaka waliwo urudu tijara ani ebirime kilo 65 owa ushuru kimu kya 10 kyabyo buli lwokungula bwe biba bifukirirwa bufukirirwa nisfu al-ushr owa kitundu kya kimu ekye-10 naye ma suqiya bin-nudhi au ithriya al-ushr weba nkuba yefukirira oba mazzi ga nsulo owa kimu kya 10 ekya ebirime ebiva mu ttaka kati ate urudu tijara omuntu agula amayumba nga agasuubula n'agatunda agula amataka n'agatunda ago tugabalanga bwe tubala sente eziri mu bintu ebyo byonna zasuubira otutundamu ne tuzigatta ku kaasi gw'alina ne tujjamu 2.5 omuntu alina takisi ennyumba ez'abapangisa alina bodaboda alina ensolo entobe embalaasi bazipangisa nga zirima bulimi oyo tumugamba sente zasoloozaamu mu bodaboda oba zasolooza mu nnyumba zetubala kasita ziwera niswabu nga ziyiseeko n'omwaka ng'awazzaka awera mu basente so si yo bodaboda yo nga yo sente zirimu si emmotoka si pikipiki nali e Madina nemuza Sheikh waffe Abdul Husn Abbad nemugamba Sheikh waliwo omusajja yalina edduuka ewaffe ng'awazzaka $1,600,000 n'akyusa bizinesi n'agula emmotoka kati alina emmotoka 7 nemugamba Seeko omusajja yawazzaka mu takisi nangamba takisi teziriimu zaka wabula sente zasolooza zezivaamu zaka nemugamba Sheikh omusajja asobola okukola emyezi 9 zaka eba eneetera okutuuka n'agula emmotoka endala n'ayongerako ne zifuuka 8 omwaka ogujja eba eneetera okutuuka n'agula nangamba ya Sheikh laisa fiha zaka madama lam yaf'al dhalika firaran min az-zaka na akhi al-karim laisa fiha zaka nanga temuli zaka ebbanga lyamalanga okugula emmotoka eyo takikoze kudduka zaka kubanga takikoze kudokinga tiyepena nenga naye bwotunda magezi singa ekitajja omusajja alina emmotoka 8 omugamba tawa zaka naye ate luli yazina mu dduuka ngaawa drone bukadde 7 tayi mwezi 8 ate bwe ziba mu kashi wali mu masimu yali awa nangamba yali ngazija mu guluwu yakatoleta guluwu mu ddiini urudu tijara zezivaamu zaka naye al amwalu au ad-durar al-mustajira ennyumba ezipangisibwa wasayarat al-ujra n'emmotoka eza taxi waddababat zozo nyine fi usuliha temuli zaka wabula mu ssente zojjamu mwetubalaki wabula omuntu oli bamukubiriza okuyitiriza saddaaka okitegedde alina drone zezo bamugayitiriza okugaba okufuna obukuumi bwa Allah oba n'okuterekawo ezimu olindeko okugula omale okufulumyako kuki ku zaka
oleme kubanga okola daira wetolola mwetolozi. So zaka waliwo arrikazo tebitera kubeewa nnyo, ebyobugagga ebigwiriddwako mu ttaka. Oli abadde alima mu nnimiro ye n'agwa ku byobugagga nga biri mu ttaka, ebyo ebyobugagga biri Kongo. Waliwo entalo, twazikanga ebintu mu ntalo. Oli ayinza okusimanga wano nga bano baziikawo ekiveera, ng'ekiveera kijjudde eggolodi ogenda okumukyusa nga $600. Kati ekyo bamugamba tutwala khumusi. Ezo tekuli kulina nti tukuyiteko omwaka, wabula lwoziguddeko lwennyini nga tugamba temamu emirundi 5, ogumu ku egyo 5 oguleete. Ebaawa balimu okiraba bilioni 5 nga tugamba nti 10 kireete waaba walimu. Ye zaka eyo bagiweera olunaku lwogudde ku ebyo ebyamaguzi byogudde ko nga babitereka eyo mu ttaka. Idhan mu bufunze zakuluza sitiro mumalako yuyu oluza zakasukaawo nate mpozi okubuulira baani betumuwa zakulu abaweddeyo akuba abantu bebuzaabuza bwebuzaabuza tebaagala kuwa bwe zaka. Naye nga zakatul maali eyeweebwa mu mwaka omulundi gumu. Ne tulinda omwaka oguddako wewaweera era wokola ki woddamu ne tukubala noowa. Kati alina kapito muganda wange nkuwa magezi ki? Oyinza okuba olina ssente enkalu, oyinza okuba olina dead stock, olina biwaakaleeta, olina bobanja, olina ki. Bwe tujja mu dduuka lyo biwaakaleeta ebipya tubibala. Masala oleesa essimu ya $10,000, tukubuuza osuubulira gitunda mmeka? Nti 15, nga tugamba tubale 12, nga tubala empya nga tuziwandika ssente zirimu, nga tubala ebirimu ebikadde ebisangiddwamu era ku bbeeyi. Okwewala kiri wattaqi da'wata almadhlum, tutya iyaka wa karaima amwalihim, tetutwalira ddala bidhabt tukendeezaako katono. Otunda mmeka? Nti ntunda 7. Kale katubale 5 nga tugatta ebirimu. Dead stock ebyagana okutambula bino tubibala 2 nga nabyo tubigatta nga ssente zonna tufuna toto yaazo. Ku akawunti olinayo? Nti ninayo. Nga tugatta ssente zonna nga tugabizaamu 40. Ezifuluma yeba zaka gyowa galiban tetera kuba nyingi. Zaka tugiwa baani? Tugiwa abantu ba miteeko 8. Allah yaboogera mu suratu Tawba, innama sadaqatu lilfuqarai walmasakin walmuamilina alayha walmuallafati qulubuhum wa fi rriqabi walgharimina wa fi sabilillahi wabni sabil faridatan min Allah. Bantu miteeko 8 be bafuna zaka. Baimaamu babamanyi bulungi. Waliwo akakodyo ennaku zino abantu ke baleeta nti omuntu zaka yakkirizibwa ogyeweera. Kirungi ogyeweera, naye ate edduwa y'abaimaamu onoogijjawa? Ogyegabira? Agiwa n'agigaba. Teeka nina abantu bange nabalabyawo nenkugiramu zaka nembawa. Tebakyajja wa imaamu. Ekyo kikyamu bannange, kirungi naye nga kikyamu. Zaka ereetebwa wa imaamu. Imaamu ono simukubira kikopo naye mugireete wa imaamu. Zaka mugireete wa imaamu wammwe, kubanga imaamu wammwe yamanya abeetaavu mummwe. Mugireete. Ate nabbi nakyo yagamba tukhadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim, egiba mbagagga baabwe nedda mbaavu baabwe. Nolwekyo zaka mugiwe baimba bammwe babeere nga bagibagabanyiza, babawe nedduwa, kubanga Allah wasalli alayhim, bakole ki? Obasabire. Inna solataka sakanun lahum, kubanga obasabira batebenkera. Allah nabateramu baraka. Nolwekyo ezaka katusuubire ejjuma ejja inshallah tugenda kulaba abanaleeta ku zaka nga bawerako ku muzikiti. Sebo ompita mugabanya nja kubaawo tulabe engeri gye tunagigabamu. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Muganda wange ampanze ekigambo mukamwa. Sigambye nti zaka yekakasa ku muntu obusiraamu, wabula ngambye zaka eraga imaani y'omuntu oba obusiraamu bw'omuntu nti bujjudde. Ngambye bujjudde, si ye mukakasaako. Ejjuza busiraamu bwani?
bw'oyo ayina obusobozi obugiwa, kubanga ayina obusobozi obugiwa bw'abanga tagiwa obusiraamu bwe buba tebunnajjula, kubanga waliwo empagi gyatatuukiriza ate agirinako obusobozi, naye kwatagirinako obusobozi obusiraamu bwo naawe bujjuliraawo ssebo bwajjula paka Allah lwanagikuwa munnange totya na tewali abuuza ku shiriki shiriki waali leka ngambe webibona tofaayo naam omuntu akolera omusaala hakikatan entaputa ey'abantu abawa zaka ey'omusaala nyingi, naye entaputa bakadde baffe baseka gye batusomesa nze gyenkolerako wadde ebeera mbiwulira nze ngenda bagamba ensomesa baseka gye batusomesa era gyenkolerako nze etya omuntu waba afuna zaka tugeze ekyokulabirako emitwalo 80 oba kale kakadde tumugamba akakadde ako ajjeko ebyetaago bye eby'omwezi asigazaawo mmeka? Kyasigazaawo emitwalo 40 nga tugamba toyina zaka, nga tumulinda n'omwezi ogwokubiri n'ogwokusatu n'ogwokuna n'ogwokutaano n'ogwomukaaga paka myezi 12 egiggwawo. Bwe giggwako nga tumubuuza osigazaawo sente mmeka, ng'agamba ninawo obukadde 5, nga tunga kati ate linda buyiteko omwaka kubanga niswabu lwagiwezezza nga tutugamba erina kuyitako ki ku mwaka, bwemala okuyitako omwaka nga tumugamba wa. So sigamba nti tugabanye sente ze, simanyi gundi pasenti y'abantu bo, gundi pasenti yakukola kunti, gundi pasenti obanga anyigiriza abantu. Ekirala oba bayingiridde obafudde basufaha abajjega nti gwe bategeerera sente zino zoboya eno percentage ekumala okulya, eno percentage ya school fees, eno percentage tuwe zaka. Lwaki abantu bafuula abajjega? Abantu baleke jama betegeerera omuntu zafisizaawo oluvannyuma lw'omwaka, oluvannyuma lwa expenditure tugamba kati wa zaka. Omusajja asobola okuba afuna obukadde 20 naye nga byasaasaanyako sente bukadde 23, kati nga ogamba nti omujjeko zaka. Oyo munaku wadde afuna 25 naye munaku amalako omwezi ng'ali mu mabanja, ayina bamulekwa, ayina baani asasula bino. N'olwekyo tulinda sente omuntu zafisizaawo oluvannyuma lw'omwaka ziweze niswabu ziyiteko omwaka ng'alyoka atuwe zaka. Naam, barakallahu fiik. Restaurant sente zaayo ezivaamu era webale naawe ng'ow'omwezi. Oluvannyuma lwa restaurant yo omwaka mulamba bwe tujja netugibala watandika na mmeka nti nabukadde 15, oluvannyuma lw'omwaka oyina bumeka 18 nga tugamba niswabu eweze thumma yahulu alaiha alhawlu, ziyiteko omwaka oluvannyuma lw'okuweza niswabu okujjako wewatandikira. Bw'oba watandika na bukadde 16 wewatandikira niswabu ogiyina. Kati omwaka ogujja we guddira olina 16 17 tugamba fulumya zaka. Ofulumya mu capital gw'olina, si masepiti g'okozesa, si mu kuukazi, si masowaani, si masepiti, wabula capital owa restaurant. Oluvannyuma lw'omwaka ali atya? Bwe tusiŋŋana ng'ali waggulu wa niswabu ng'amaze n'okuyitako omwaka nga tugamba fulumyamu zaka. Na onagamba nti enjawulo wakati wa sadaka ne zaka, what is the difference between zakat and sadaka? Izi naawe ekyangu nnyo enjawulo eri wakati wa sadaka ne zaka. Bwe kiba kyogeddwa ekimu yadkhulu fihi al-akhar, ekirala kiba kiyingiramu. Mathala Allah yaga nti khudh min amwalihim sadaqatan, jja mu maali yaabwe saddaaka. Allah zakaawo n'agiyita saddaaka. Bwe baba boogedde ekimu ekirala kiyingiramu. Ezo min alfazi almuradif nga bwolaba bagamba al islam yadkhulu fihi al iman. Bwe baba babyawudde ne bagamba al iman wal islam, buli kimu kitegeeza kirala. Naye bwe baleetako ekimu, kati
bwe tugamba saddaaka zaka eyingiramu, bwe tugamba zaka saddaaka eyingiramu. Nga twogeddeko kimu, oli ayogedde saddaaka oba ayogedde zaka. Naye bwe tubyawula ne tugamba zaka tuba tutegeeza zakatul maali, eno obwedda gye njogerako. Bwe tugamba sadaka olwo batutegeeza zino z'ogaba mu muzikiti, era bamu batuweereza wano, waliwo ayinza okulowooza nti zo yatuwaddeyo zaka. Nedda ssebo tuyambe, eno si zaka, eno yabadde sadaka. Okugabira omuntu awo sadaka, okusiibulira omuntu sadaka, buli kimu. Wa fi bud'i ahadikum sadaka. Naam, ne bud'i mulimu sadaka. N'omuntu ogenderya abantu be naye mulimu sadaka. Kati sadaka kigazi, zaka kiringa ekifundamuko. Naam. Ebyo bikulu nnyo, ebyo bikulu nnyo ebyo. Mashallah, oyo mwagadde nnyo naye alonze obukadde 5. Kaakati al amwaru al mustafad, essente omuntu zaafunye mu ngeri eya kagwirawo zabadde tasuubira, abamanyi bagamba ekituufu kiri nti aziweemu zaka olunaku lwazifunye. Lwozifunye obadde tosuubira, omusajja n'atunda ennyumba, obadde waawo ngaga nti jamaa kwata obukadde 10. Oli waakuwa obukadde 10 waamu zaka kubanga obadde tozisuubira. Bulooka afuisiza obukadde 7 awe zaka. Ate nekya Sheikh Ibn Uthaymeen yagamba ne takdimu zaka amrun mahbub, ne zaka yenyini ogiwango ebadde ekyaliko mu maaso naye nogamba kangisembeze, kigambo kyagala. Nabbi yalagira Abbas okukikola. Wakadhalika n'ebiseera bisobola okuba birungi, Ramazani, asharatu dhul hajj, ezo n'ennaku ennungi, zaka ng'ebadde wala n'ogisembeza. Nolwekyo omuntu bw'afuna ssente ez'omuzindo ng'abadde tazisuubira, zimuguddeko bugwi, ajjemu omugabo gwa Allah, aguwe Allah ziteekemu omukisa. Sokole ono akozeseza ibara ya kulonda, naye ngambye ssente omuntu zafunye zabadde tasuubira ez'omuzindo. Naye ahkamul luqati, ahkamu gye ziri. Ahkamul luqati, amateeka g'okulonda. Mathala kyolonda bwe kiba kiweza rubu dinaari n'okudda waggulu, okitereka n'okiranga ebbanga lya mwaka mulamba, olanga omwaka mulamba. E Uganda olaba okwo kiyagambwe Uganda wano asooka alanga omwaka mulamba, nnyini wo wajja ng'abumuwa, bw'aba tazze ng'akola ki. Era bahthi yange gye nakola yali ntuufu. Mu bahthi gye nawandiika mwalimu kapaati akak'ebirondebwa e Uganda nga ŋŋamba nti abantu b'e Uganda tebabikuwa, ngera bwe bakozaawo, bakakasiza kye nawandiika, bwe kwemulugunya tebabikuwa. Ndi obukadde 5, Allah agamba dungu ayizze. Naam. Ng'oyina jamuiya, bw'oba oyina jamuiya gy'okkiririzaamu nga bwetyo bwegamba ng'abalina lajina yagamba nti ffe abajamuiya tubalira ku golodi tewali mutawaana, oba imaamu wo ow'ekitundu, imaamu ow'ekitundu agamba ffe tubalira ku golodi tewali mutawaana. Wabula okugamba nti nze mbali mbaawukanyeko ng'okikola firara mina zaka, awo kibeera kikyamu. Ng'odduka buddusi weekweka mu ssonko, asinaweza bukadde 16 kudda waggulu, awo oba okoze bubi. Kale naawe oba tunabuweza, kale yitiriza saddaaka, ojja kulaba nga omwaka ogabyeyo miliyoni 8 ate nga zaka wali waddaana. Naam. Zaka ya urudhu tijara, urudhu tijara, amataka, amayumba, ebyo bwe bityo. Buli luvannyuma lwa mwaka
lw'okulumya zaka yaabyo kubanga n'ebitannaba kutundibwa babivaliwenga ne bamala birimu ssente mmeka ne bagatta ku kaashi gw'olina byonna ne babigatta amayumba amataka ssente buli kiwateekamu ssente bakivaliwenga ne babala mu mwaka omulundi gumu so si buli lw'otunda wabula ofulumya mu mwaka omulundi gumu byonna babigatta ne bavaliwenga ne bajjamu zaka okujjako abamanyi bayawukana Imamu Malik ne Jumuhuru bayawukana ku masala ga poloti tebadde yakutunda oba ebbanja ne bagamba poloti tebadde yakutunda naye omuntu nagamba kati nkyusize enniya kanyitunde oba ebbanja abaitasuubira nti banaalimusasula ne bazimuwa kati poloti bweti eruddewo ebbanga eddene ye Imamu Malik agamba ogiwaamu omulundi gumu lw'otunze bayimma abasatu bagamba kasitooleeta enniya yakutunda buli mwaka ogugiyitako oluvannyuma lw'okuleeta enniya eyo bagivaluwenga nolwamuza katuga ngisuubudde eri awo buli mwaka oguggwaako nga tuvaluwenga kati eri mu mmeka kati eyinza okuba yeyongeddemu obukadde 2 nga tugamba kati wazzaka ya bukadde 2 kasooba nga olina enniya yakugitunda ebbanga lyemalawo lyonna tukola ki ye Imamu Maliki akola istihsan obujulizi bwe istihsan waliwo ebintu byaga kino ndaba si kirungi kuba kati ye Imamu Maliki agamba naye omusajja oyo bwe tugenda tumutoolamu zaka ayinza otutola zaka ng'eyitira emaali ye tuyinza okwetonda nga sente tumuggyeko nnyingi kati yagamba tulinde atunda omulundi gumu atuwe zaka waliwo omuntu ayinza okukola tawuba ng'abadde tawa zaka ng'alina emyaka egy'emabega gy'atawa zaka akola atya ekituufu kiri nti ebbanga lyakakasa nti yaweza niswabu emyaka egyo gyonna addamu n'agiwera zaka okuva leyaweza niswabu emyaka egyo agiddamu n'agiwera bw'aba afudde tawa ago ge gamu ku mabanja agagibwamu nga tetunaba kuziika muntu tujjamu amabanja ga zaka n'ebbanja lya hijja bw'aba yalina obusobozi n'amabanja ag'abantu ge bamubanja wa in istagraqat jamia tarika ago amabanja ne bwe gaba gamalawo emmaali yonna kubanga amabanja galiko abanja ate abasika bo bali nsega balinda bulinzi kiki ekigwawo nga bo banyakula abatwala kati n'olwekyo abasika basooka kujjaku mu maali ekozeeko mu kuziika amabanja agakubanjibwa ekisigaddewo kyebawa abasika omwami wange n'abaana bange muyogero lyabwe muyogero nteekamu kayayana n'omusimanyi musajja ayogera okunjagala luka bannange mwebalege abaganda bange abasiraamu omusiraamu ow'e Uganda Allah tabaraka wa taala gwalisaasira n'awona tawhid n'awona shiriki n'abeeramu na tawhid alina emikisa 95 okuyingira ejjana naye omusiraamu w'e Uganda anaalemera ku nnono n'ebyobuwangwa inna wajadna abaana kadhalika yafaaluun alina emikisa 10 ku 10 okuyingira omuliro omusiraamu awulira nga obuwangwa bumujijiira obuwangwa bwa wano bw'Abaganda kubanga buli kyowulira Abaganda nga kino nono kano kalombolombo kano alina emikisa 10 ku 10 okuyingira omuliro ne bwanaafa ne bamusaalira ne banamuziika mu nyimbo y'abasiraamu abantu ba wano balina obulombolombo buli kintu batandika okukola ebyawongo ng'omwana yakazaalibwa nga yakibwa ku ttaka bwati batandika okukola emizizo ne bakola emizizo ng'omwana afumbirwa ne bakola emizizo ng'omuntu afudde ne bakola emizizo ng'oguze emmotoka ng'ozimbye ennyumba ng'oguze pikipiki owasa obulina bw'abaana nakati waliwo amayumba g'abasiraamu babulina babutereka balinda lwe balyalula abali wano sigamba bali abali ebweru babali wano mwebali nga balina wama yuminu aktharuhum billah illa wahum mushrikun Allah ganti abasinga obungi tebakkiriza Allah wabula bakkiriza Allah naye ne shiriki waabwe bamuyina ndowooza bawulira bwe bavuuvuma
ako kwotegeerera nti empiso etandise okutankuuka. Omanyi abo akatiba kyakakutte eziba makisi bali mu 99 abakyala mu malogo. Allah n'olaba senga ekiyaayo ekimafiya nga bakireese omwana afumbirwa nekituulirira omwana w'abendi nekitandika omumuyigiriza eninkuduulu. Tekamu kino, tekamu kino, omusajja mukole kino, nakyo obufumbo bwakirema dda kimafiya. Naye kyekiyigiriza eddogo. Era tawhidi abantu batankuuka mangu, Katonda nnyo abantu nga batankuuse. Allah yayogera wa idha dhukira Allah wahdahu shma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah. Bw'oyogera ku Allah omu mumwawule temukola shiriki, emitima gy'abantu abatakkiriza nkomero ogenda kulaba nga beekyanga nga batandika bakutiisatiisa. Yakaduna yastuna billadhina yatluna alaihim ayatina, baba bakubulako kugwa mu bulago, baba bagala kukunamira. Naye nze ne bunkunamira ku tawhidi oza ndabamu siinako empuliramu ngamba nalabalaba dda lukunama ngensomesa siwuliramu ku tawhidi. Ogenda kukola ki? Tolina kyogenda kukola. Ebyawongo nze nkwatamu n'embisuula eri nembyokya nembisalasala buli kyoleeta. Naye abantu abawana abaganda okubajja ku shiriki, okumujja ku lumbe akiri alukyusa erinnya n'aluyita eddiwa. Tulinayo eddiwa ya taata naye ng'agenda mu lumbe akiri alukyusa erinnya nga tulina ddiwa. Basamize mu tawuni, basiraamu mu byalo ewaabwe basamize, be banagadya, bamusoke, baddungu, bakamya, bamusoke. Kati eddagala baganda bange abasiraamu eriteekebwa mu byogero erinaazibwa abaana hukumu yali eri bweti. Bwe tuba tutadde eddagala mu kyogero nga tukakasa lirina kye lijjanjaba ku mwana ono, gamba olususu, ebiyobyo, eddagala terina muzibu. Naye kasita oteekamu eddagala mu kyogero n'ogamba nti kano kayaayaana bamuyaayaanire ng'ofulumye, luno lweza ng'ofulumye, ng'ogenze sayidi eri. Kuba ffe tetulinayo sayidi 3, tetulinayo musiraamu mukatuliki n'omusiraamu siraamu. Tulina abantu babiri, musiraamu na mushiriki. Kasita tukulira nti wateekamu ki? Oyina emmindi ey'ebiti 8, endeku ey'embalabe, kayaayaana, omubanula, omutuuza, byonna ebyo tukubuuza bikola ki? Kasita otugamba kyebikola nga biri minal umuri al-ghaibiyya, nga biri mu bintu ebyekwese, nti guno omuwanula gujja kuwanula buli ekyalema omwana ono akifune, nga tugamba oli muyaaye genda eri musiraamu. Okiraba kana akatanga katangira buli kizibu ekyalize maka guno tekijja kuyingira, tukateeke mugulu nga tugamba oli muyaaye toli musiraamu. Gweotubuulira buulize eddagala lyotaddemu likola ki? Endeku ey'embalabe tugira genda ekibuye wali mu katale gyeziri. Allahu akbar, balina endeku ey'embalabe era abasamize bazibasaba nga leeta endeku ey'embalabe, amala kugireeta nalyoka amukolako. Genda obabuuze bajja tibajja kubuulira. Naam. Webalege okulima ebijja kulamula kutya. Bannange entaana ezo zemulaba, ensibuko y'abantu okugwa mu shiriki yava ku ntaana. Mujjukira abantu bannabbi Nuuhu abataano, waqaalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwaa wa yaghutha wa yauqa wa nasra. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam emiziziko gyonna gy'olaba yateeka ku ntaana yagiteekako kwewaza abantu butaddayo gwa mu shiriki. Fanuhina anil binaa alaiha, netugaanira ozizimbako, twaganira okuzimba ku ntaana. Kakuba okuzimbako nokwamu kwazaako kw'obusiraamu, muzimbe nebbalibbali nemuleka mu wanaazuukirira. Twazimba enzimba ya kisiraamu, twaleseewo ne wanaayita ngaazuukira, n'enkuba emutonnyako n'afuna baraka. Ani yabaga nti mwakisiraamu ladde ekyo? Si bubaleka wanaayita eyo ejja kuyita ngaazuukira. Abasiraamu era entaana z'abasiraamu baga twe twamuzimbe nga batalibe, twamuzimba ekisiraamu, twazimbye ebbalibbali bwe tutyo. Waliwo kabuli ya mukadde waffe Sheikh omu yafuwa ne Uganda,
abaana be ne bazimbako ebbali bwe bati ne bagimpeereza nali Sudaani ne mbagamba eno enzimba eri haramu gye mukoze ono yali mukwano gwange temumuzimbako. Abaana ne bawalaza empaka. Sheikh Fadi oyo yali Madina ne mbaga nti kampeereze Sheikh Fadi abuuze omumanyi gwe twesinga okwesiga ku mulembe gwaffe Sheikh Sindi. Sheikh ne muweeza kabuli. Sheikh n'agiraga Sheikh wa Abdurrahman Sindi n'agamba Allahu akbar, kuno kwe kuzimba kwennyini nabbi kuyagana, kuno kwennyini nabbi kuyagana sallallahu alaihi wasallam. Nagambe wammwe tewaliyo buyinjayinja. Sheikh nagambe waffe seeka enkuba nyingi beekwasa enkuba, tenkuba ejja kubutwala obuyinja, ejja kutwala kiragana. Nagamba nga muzzaako obulala, buli obuyinja ne buvaako nga muzzaako obulala, nga muzzaako naye temuzimba ku kabuli. Kati gwe baddawo nakyo oganya okuleeta ssente z'okuzimba kabuli ya kitaawo, okkiriza kabuli taata w'enkuba emuyitemu etya, amazzi gamuyitemu, mukoka amuyitemu, nga gwoli kuusa otambula. Ne bakola ki? Ne bazimbako kano akaffe mbw ak'Ekiyisiraamu, bakita twateekako nakaffe ka Kiyisiraamu era alina waazuukira balaka enkuba buli etonya, wanazzalna mina samaa'i maa'an mubaaraka, enkuba emutonyako. Oyo na wongo nabbi yatugaana alkitabata alayhi, okuwandika ku ntaana. Makabiri tebawandikako ono gundi, mutabani wa gundi, yazaalibwa gundi, yazaala abaana bwe batyo, yakola hijja 28. Lwaki tebawandikako? Abalogo jabbanguyiza bateeke eddagala. Twagaanibwa tajisiiso okuzitumbiiza, twagaanibwa istiqbaali okuzoolekera nga tusaala, twagaanibwa ku ntaana okuzitambulirako, aljuluusu alayhi okuzituulako. Ebyo byonna nabbi sallam yabigaana ku ntaana. Bwe tuba tugenda ku ntaana tugendayo kulambula abantu abali wali abafu lil ibar na kubasabira dduwa, naye tetugendayo kubanoonyaamu mikisa, kubanga bali amwaatun ghayru ahya, bafu si balamu. Wama yash'uruna ayyana yub'athun, naawe bali tebamanyi diro bagenda kuvaawo. Obeera mubi nnyo okubeera ku kabuli ya kitaawo ng'ofukamidde osaba emikisa, era taata we naye abeera mu kabuli ng'akwewuunya nga nti Allah yampa ekisiraani kya ssula. Kati oyagala kiwala? Wallahi taata we bakumi Allah yampa ekisiraani kya ssula, kati ali wano zindimufu atabanze. Wallahi taata we bakumi taata munnange ntembeeta mu bbanga ngenda mu hijja nsobole okuta amayanja tegayitibwamu ng'agali. Wallahi Allah yampa ekigezi yaba kisula. Nze omufu atasobola wadde okwetaasa wadde okwekyusa nze gwe kisaba. Olaba ali kutabuze. Wallahi kabuli wowe oyagala okukakasa nti abantu bazikirizaamu babeere n'olunaku lwe balima ebijja, obagambe nedda kattekeyo mpaka saalime, ojja kulaba nga zirima atya abayita atya bakitaabe ffe tetuliwo. Bakkiriza baagala bo beba beetuukira, era ne bwatuuka nga bamaze ozirima agenda n'akyusakyusa obuyinja bw'ati n'akoolakoola obuddo. Kireeza nti balina enzikiriza mu kabuli ezo. Kyova olaba Abaganda lubaale gwe baliko bali ku shiriki oligino, kubanga mulembe gwa nabbi shiriki oligino nabbi Nuuru yatandikira ku ntaana, n'Abaganda bali ku ntaana. Kati Allah bw'anaabonereza Abaganda jabbongeramu, kubanga bali ku oligino shiriki. Shiriki waabwe tali mujaalule, si mujungulule, bali ku ntaana. Nolwekyo Baganda bange buli wowulira omukolo nti buli 25 Januari tusinkana netugala tulima entaana, totawaana ne tuzimba ne tumanyagana. Kasobola nga bateekawo olunaku lwe bajja entaana, Abaganda baano zaabafuuka entaana, n'omuwala agenda okufumbirwa bagenzeeko ku bijja, abakulu wabasiibudde oba siibulako ki? N'olwekyo entaana Baganda bange ekigambo kiri kimu. Bw'oba ogenzeyo kulima kabuli ya taatawo tewali akugaana, bw'oba ogenzeyo kumutwalira salaamu tewali akugaana, ogenzeyo kumusabira tewali akugaana, naye tomusaba la tatabarraku bihi, tomusaba mikisa. Temugendayo kikungo, omu agenda azibalimire. Lwaki mwenna mumala kwekuŋŋaana? Bwe weewuunya okumanya abantu abagenda ku ntaana abajega, omanyi buli kijja gye baziika ebiseera ebisinga waliwo abantu ababeerawo, naye ogenda otuuka ku bantu ababeerawo nga siripa emu myufu endala ya guliini, empale ya bituli endala julifu, naye nga ku bijjaawo waayita ng'agenda okulima ne bimufuuwako, entoozi ezikale zimufuuwako n'afuna balaka.
wayitanga agenda okukima amazzi empewo ne zimufubwako n'afuna baraka, wayitanga agenda okusibayo embuzi empewo ne zimufubwako mu baraka. Naye omusingana wali ng'akuba ssimu, bani mituweereza akawunga ekiri eno enjala yagwa ekyotera bannaye tuli bubi. Kati gwe n'ovuga emmotoka yo ng'olina n'abaana olina n'emmotoka n'ogamba ogenze ku kijja kufuna baraka, oli mujiba. Senga ebijja bigaba baraka oyo yali badde alina mmeko yo masikini, naye ye mwavu yerunkufe buli kizibu kiri yali kubijja buli kwetolola ati ng'ali wali ku baraka, buli kwetona ng'ali wali ku baraka, naye baraka tezimuyamba. Kitegere abafuti balina baraka zibagaba, baraka zonna ziva wa Allah. wasmuhu mubarak tabaraka alladhi biyadihi lmulk wahuwa ala kulli shayin qadir. Allah yagaba baraka, tabaraka smu rabbika dhil jalali wal ikram. Naam. Naam, ebirooto bya mirundi esatu. Ekirooto ekisooka ru'yatun sadiqa, omuntu asobola okuloota ekirooto nga ky'amazima. Era nabbi yagamba ekirooto ze zimu ku butundutundu 65 obw'obwannabbi. Waliwo ru'yatun sadiqa, endooto nga y'amazima, esobola okukuleetera Allah n'akuleetera ekirooto nga ky'amazima. Waliwo ru'yatun min ash-shaytaani, nga sitaani yejja nekutiisatiisa nekukaabya nekutambuza ngaoyogera nekukola bino nekola bino shaytaani. Waliwo ne ma yatahaddathu bihi almar'u nafsa, omuntu byalowooza. Olina byolowooza kati sawa zino oba otya nnyo, olina otya nnyo omusota, otya nnyo ki, ebyo ebiseera ebisinga bikomawo ekiro. Olina gweyogereza oloota akukkiriza mulimu kadaali kubanga omwoyo gwo kyoliko nnyo. Bw'oba oli mukubi w'amataali oloota mu kyapo gyasizza akubye mu kyapo nenjasaawo mu kirooto, kubanga emisana oli mu kyapo oba amataali ago gaddawa abandi Mungu atasira amataali amataali abasajja bakubanga amataali ne bagewaniramu nakaasa mu kyapo ate mumudaaga nakaasa amataali ge bayita mu kyapo amagulu agemeka mumunaana ngeri olugalo bwakugira bwati otambula butambuzi. Kati alimuhimu ebirooto bya mirundi esatu osobola okuba nga byolowooza emisana byotya ennyo bikomawo mu kiro, naye solution eri etya? Omuntu yenna bw'aba aloose ekintu ekiro nabbi yatuwa amagezi. Ekyo kyoloose bwe kiba kirungi bw'ogolokoka ng'osimusemu, saba Allah akuwa obulungi bwakyo. Bwe kiba kibi saba Allah akutaasa obubi bwakyo, tobaako gw'okinyumiza. Sirika busizi fere tukolera ku birooto, obubaka bwaffe tubijja mu birooto. Kaka yandoosezza, maama yandoosezza, jjajja yandoosa, ffe mesezi zaffe ez'obusiraamu tuzijja mu birooto. Ojja kitumiza omuyaaye, bamafiya, basenga abalogo, omunyumiza sulalina waloosa otya azikubemu zaake n'aseka. Kale nejjajjaawo ebirooto ebyo yabirootanga, naye omanyi yagenda okutuuka okutereera ensonga eyo okuvaawo ng'olwakumaze tobaako gw'onyumiza. Bwe kiba kirungi saba Allah akuwa obulungi bwakyo, bwe kiba kibi Allah ntaasa obubi bwakyo. Sala yeraka bbiri ddawo webaka, naye okutambulira ku ndooto zijja kubaleetera ebizibu. Naam. buli mwezi Naam. Ab'otoola omutwalo buli mwezi obalibwa nti owadde sadaka, naye oba towadde zaka, kubanga zaka eriko obukwakkulizo bubiri. Akasooka buluugu niswabu, emala kuweza mutemwa buli gwe twayogedde $1,037,000 kunze $1,16,000 kuseeka. Ekitegeera kuseeka ono omala kuweza $1,16,000 nze waka soweza $3,700 nga kuba etikiti ya zaka ne sekabnasi fe waffe omwavu man la yamtaliku nisab, ataweza nisabu ye mwavu. Kasaweza nisabu fika tutasumusinga $3,700 agiweza. Kasaweza nisabu fe tuyisa tunuya nisabu kubanga taibu ankubuuza kino. Nasso egamba omuntu alina grams 595 silver
nabbi yagamba laisa fima duna khamsati awsuq oba awaqi zaka ezika wansi wa bitalo 95 temuli zaka. Omuntu alina grams bitalo 95 bwajewo nagamba mpezi zaka oba siwa mugambo aina silver grams bitano 95 ati nasu obujijewo kubanga eno eriko nasu yennyini eno nasu grams bazi kyusa eno nasu yennyini era kyobola ye Sheikh Quraish Mazinga yagamba ati bw'aba aleetedde mu silver muzenyini silver zaayina mugamba wa naye bw'aleetera mu kiima yaazo ate awo mugamba siwa ne mugamba Sheikh Tanakudu ne mugamba yo Sheikh Tanakudu naye nga mu mbeera yakuba ejitihaadi ffenna kunyiikira kunoonya ekisinga okubeera ekirungi eri eddiini yaffe. Naamu ono agambye atya awa mutwalo eyebeera saddaaka tugamba eyebeera saddaaka tebeera zaka kubanga zaka omala kuweza niswabu nga bwe ŋŋambye omala kuweza milioni 16 ewa seekazako ono seekazaka Nyanzi ne Seeka Quraish Mazinga n'abalala tugamba omala kuweza milioni 16 n'ekitundu baseeka Abdunasiri ne Seeka Faadi asowezeemu 37 babo bakuba etikiti ya zaka. N'olwekyo niswabu emala kuwera ekyokubiri hawulaani lhawul zimala kuyitako ki zimala kuyitako mwaka. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumeanza mkadome wa Sheikh Adam Senda Dr. Mutuku abantu bano bakulindiriza basanyuko tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tukumire olumanyira byeyangambya Sheikh Mugamba kuli ku balongo abantu batabakonyeeko asaze obwere wabo akati kigambo kifudde kambone ku balongo bannanga abalongo kimu ku bakatonda b'Abaganda ddala abalongo katonda wallahi Abaganda babakkiririzaamu abalongo nga babakkiriza mu Katonda okuzaala abaana babiri. Allahu akbar. Ate weewuunyize munaye mbalina naye sina kyenaba nate mbookya saalongayo kyabalongo oli saalongo wazaana abalongo oyo kyabalongo abalongo okumanya abantu babakkiririzaamu. Ffe gye tugenze ne tubookya ab'effamire eyo bakayana abalala ne buga nti oli bwazaala abalongo tebaba babe baba ba famire yonna oba gwe obakooye batuwe ffe. Nze bwe mbasibaga Sheikh Abdunasiri mbamuwe yabatereke kuba baba ba famire yonna nzaalira famire. Era abalongo abo bagaba obugagga, abalongo abo baavuwaza, abalongo abo bookya, abalongo balongoosa emikisa gy'omuntu. Leero ate bw'ozaala omuwala n'omulenzi awo kisukka ago bagayita meeru. Abaganda meeru bagamba era abo beenoonyeza beepakasiza bwe batakwavuwaza bakugaggawaza. Olaba abayaaye bakuterawo ebigambo bibiri bwe batakwavuwaza bakugaggawaza. Kwegamba bw'oyavuwala ng'ogamba balongo bw'ogaggawala ng'ogamba balongo. Tebasobola kwogera kimu. Abalongo abo babasiba bagenda ne babamala ne babasiba ebyo ebintu bimulaba bitwayokya ebyo ne babasiba ne bawemula ne balinnya mu mmere. Weewuunye mu kumala abalongo bawemula buli kintu kyonna ne bakubawo ebigambo ebisinga omuzikiti guno obunene. Sezaala azina ne muwalawe ate omutabani n'azina ne Nazaala ne beekuba n'ebinsutwi. Sebo bamala abalongo okumanya abalongo babagulumiza ne bwe baba bafudde abalongo tebafa. Sebo abalongo babuuka bubuusi. N'olwekyo omuntu yenna alina abalongo mu nnyumba olina Katonda omulala atali Allah. Kkiriza munnange obampe Sheikh Nyanzi abawe essimu yange nze seri kirabo kyensanyukira nga muntu kundeetera bibbo byabalongo banne abankoze bulungi. Oba okumpa ebigali nompa ekibbo ky'ebigali noga bibino bibadde byankolako emputtu nze mbityo kamala nga alhamdulillah webalege munnange nga nze mbitwala
nze bitwala ebiggo byabalongo era ababiina nziramu nejjuwa liwe yankubidde ali bwerwayo nti nakuwulira ng'ogamba obyagala nze mbirina agenda kundagira webiri era oba sheekha namperekerako ne sheekha Enyanzi tugende twaŋŋange emishi eminkuduulu egyo n'ebyawongo n'olwekyo lubaali hakikatan abantu bwe batuyita abaagala tumubajjirewo tuyigala tumubajjako basinze Allah kuba tosobola kusinza Allah ng'ebiwa ebiri oba okola eddiini bbiri togamba iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ng'olina irizi ng'olina abalongo ng'olina ebigali ng'olina olweza ng'olina akabombo ate osaala kugamba Allah omubuzaabuza n'olwekyo ebintu ebyo ababiina ekirungi kamera zizino ndaba aziriwe nezisukka ne mukaaga nze ntera bagamba abiina nkubira essimu ffe tugende tubijjeyo tugende tubibajjireyo obirina ajati amannaye mbadde neesiimye Taib, okusala hakiika kitegeeza ki? Kwe kusalira omwana embuzi ng'okikola kusinza Allah. Bw'abeera mulenzi embuzi 2, bw'abeera muwala embuzi 1. Tumusalira ddi yawma sabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma, olunaku olw'omusanvu lwe bamuzadde ne tumutuuma n'erinnya ne tumusalako n'enviiri ne tumusaddaakira. Tusaddaaka n'okusaddaaka akasente akava mu buzito bw'enviiri eyo. Edda bakadde baffe ennyama bagisaliranga mu nnyingo nga bagamba nti yakusuluna bidhalika salamata alwalad, bagala omwana naye abeere mulamba naye okusalira mu nnyingo tekiriiko bujulizi. Tayib, tahniku lmaulud, okumukombesa ku kintu ekiwomerera. Nabbi saa sallama yakikolanga yekka. Nabbi bamutwaliranga abaana abato n'agaayo entende n'ateeka ku lugalo n'ateeka ku lulimi lw'omwana nga kibagenderera babeere nga amalusu gano agajjidde kantu kana akatenda akawomerera aga baraka ya Nabbi gabeere nga gasooka mu lubuto lw'omwana. Kati baali banoonya baraka ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam, naye abamanyi bagamba tekyakkirizibwa ku muntu mulala yenna kikola. Abubakar teyakikola, Umar teyakikola, Uthmani n'abaddako tebabatwaliranga baana kukola ekyo tahniiko, kubakombesaako ku kantu ako. Abalala bagamba nti okukombesaawo ku mubisi gw'enjuki kirungi eri omwana, bakikola kibumba ne bakiteekako omunnyo ne bateekako sukaali. Ebyo ebigambo tebiriiko bujulizi kuva ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tebiriiko bwino yenna okuva ku wekitiibwa alayhi salatu wasallam tabiragirangako. Naam, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Naam, barakallahu fiikum. Awuno betukomye n'ebisomo gya kwogera leero mukirizo mujagenda kikataano esooka ekisoera kingeemu Sekagina, sekatutogina. Agina. Mana